Vuddeko ekitongole ekivunaanyizibwa ku kusoloza omusolo mu ggwanga Uganda Revenue Authority kyateekawo enkola empya ey'okukungaanyamu omusolo okuva mu bantu era ne kitegeeza ng'enkola eno bw'eri ennungi ennyo eri abasuubuzi n'okusinga URA. So bw'oba ogenda okukola ritaani abayise ku nkola eya IFRS ogenda bugenzi kebera mu sisitimu ye ya IFRS oggyeyo bujje miwendo na invoice number oteeke mu ritaani ya VAT kiba kyangu era abo abagenda okukola ritaani z'omwezi gwa January munaabeera abajulizi abanagamba abalala. Weewaawo abamu ku basuubuzi balaganga URA bwe yali eyanguyidde okufulumya enteekateeka eno era ne basaba okubaawo emisomo okwongera okugyekennenya. Mu mbeera eno abatandisi b'amakolero ag'enjawulo batandise okulaba ku bulungi bw'enkola eno era bagamba nti kye bakalabako kibazzizaamu amaanyi. Enkola eyo sijja kugamba nti mbi oba oliawo kubanga mu ngeri emu oba endala ate naawe wennyini ekuyamba nti omwezi ogugenda okuggwako nga sineeta ababalirizi ba bitabo bayite ba auditors mba mmanyi omusolo gwe ngenda okuwa URA. Emmanuel Suna agamba nti kiyamba kinene nnyo omusuubuzi bw'aba asobola okwebala omusolo gw'alina okusasula mu kifo kya URA okumugerekera omusolo gw'atategeera. Nange nyamba nti ne mu wiiki nsobola okukwata zenkuŋŋaanyizza n'enzitwalayo omwezi ogenda okutuuka nga nkendezeza ku mugugu. Ono okwogera bino kampuni y'amaganjo Gwen Millers ebadde mu kubangula basuubuzi naddala abavubuka abalina essuubi okugaziya ennyingiza yaabwe. Bano basabiddwa okwettanira okusoma obutabo n'okubuwandiika nti kino kiyamba kinene nnyo naddala mu bizinensi. Kati nkubiza abavubuka bannange tukole, bwe tutaakole tetugenda kumalako. Kyokka bano basabye URA okulowooza ku ky'okukendeeza ku musolo gwe bagereka ku bintu eby'enjawulo ebitundibwa naddala mu kiseera kino ekijjudde okusoomoozebwa. Engano tugijja bwetu, tugijja mawanga Russia, Argentina, Poland, Germany, wantu tugirima naye ogenda ogituusa wano nga akasente tekukyali. Kakati ate ogenda okuwala emisolo ogenda okwesanga nga mutuufu ebintu bikaluba mukko. Titus Jemba, BBS Telefina, ageesigika.